ko jako akawuwo. Bino bibadde Matuga e Gombe mu district e Wakiso. Abatuuze abasoba mu 8 babadde bagenze ku ttaka lye bagamba nti lyabwe kyokka we batuuseeyo basanzeyo bakanyama nga bano babadde bakutte emiggo. Abatuuze babadde bagenze okusinkana RPC abadde abayise ku ttaka lino okubasinkana kyokka we bategedde titagenda kujja olubakanyama ne batandika okuba abatuuze bano emiggo okusobola okuva ku ttaka lino. Yebigweredde nga n'abamu ku b'amawulire abadde bazze okukwata ebifaananyi nabo abamu bakubiddwa. Wano omuyayi gwe wadde baleese ffe tubadde tuzze kwata bifaananyi byaffe. Abatuuze abali ku ttaka lino bagamba nti bagula ettaka kyokka nga waliwo alikayanira ng'aleeta bakanyama abatulugunya nga tebabakkiriza kutuuka mu bifo byabwe. Abo abali ku ttaka bajja batya batugambye basooka ne bateekako abantu ne bamalako essande 2. Owa poliisi y'e Matuga osi n'atuleetera abantu n'abakwata ne bavaako waayita essande emu ne bakomyawo abalala. Bagambye tekuli bantu babi kati abo baki abantu batingira ekiro ne batandika okumenya amayumba kitumanyi bantu kikaki abantu bali ku kyalo kyaffe balina emiggo tumanyi chairman yabaleeta atya tugakumanya chairman abantu bwe bajja batya ku kyalo kino tusula ku bunkenge tutwebaka. Bano baliko gwe balumiriza omu ku b'ofiisa ba poliisi okwenyigizanga mu nsonga z'ettaka lyabwe n'ekigendererwa ekyokwagala okulibatwalako. Ndegere poliisi yesalawo omusango oba kooti lwaki tebajja ne tugenda mu kooti. Oyo RPC w'Ekawempe ne Namusoke bajja tugende mu kooti. Poliisi tasalangawo omusango, kooti yesalawo omusango. Tukikoze tukigenderedde okujja tulabire eddala ekituufu naye ddala ettaka baliteekako abakuumako ab'emiggo n'amajjambiya ne mundu. Oluvannyuma poliisi okuva e Kasangati ezze n'ekwata abamu ku bantu bano ne batwalibwa ku poliisi e Kasangati nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Wabanga naye alengeza pulezidenti apande, wabanga naye alengeza pulezidenti oyo gwogambye ng'alengeza pulezidenti ndagala nkasa obuyinza bwe gye bukoma. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luuko Weyisigire watuukiriddwa annyonnyodde bw'ati ku nsonga zino. Era olunaku olwajjo twategeezeddwa nti waliwo abantu ababadde babaanira ku ttaka eryo ensonga nga zikyagenda mu maaso mu kooti ne ku poliisi ku region. Era poliisi we yazze n'ebaako abantu beekwata be yatutte ku poliisi e Kasangati ne baggulwako omusango gw'okkuba omuntu. Waliwo n'omunnamawulire yeemulugunyiza nti yakubiddwa. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Mwakuba abaana baffe bonna ne bajja n'eggundi. Abaana bamwe ani yali abaleese? Ani yali abaleese?